po jako akawuwo naye ffe abagula ennuuni teri atwala nnuuni China. Ennaku bbiri eziyise abavubi ku mwalo gw'e Katosi mu disitulikiti y'e Mukono baddukira ku kitebe kya disitulikiti eno nga beemulugunya ku ngeri eggye lya UPDF ssaako n'abajaasi gye babakolako ebikolobero era ng'embeera eno ewalirizza omubaka w'ekitundu kino ssaako ne minisita Mbezi ow'ebyobuvubi okuyingira mu nsonga zino. Abantu baffe bano abagezaako okwenoonyeza ekyokulya n'oveera Blackly n'owagamba nti musitookinge n'otabawaayo obudde nga namwe bwemwetereeza. Empuuta gye tusala yeribwa ogenda mu katale busega bwogenda wa naye bino ebigenda mu mmotoka bigenda matala w'amayanja nwatugamba tuve ku mazzi nga tuli mu nvubendi ne tuvaayo ne tujja wano ne tunoonya otunanyiriza 10 nga tulina kudda ku kyalo kaffe tukole ki tweyiye amaato gonna baagasanuuza bakimanyako honorable nyabo honorable minister gavumenti emanyi nti gavumenti yaffe eno efa nnyo ku muntu owa bulijjo. Nsaba Katonda atuyambe abantu bano abali mu kitundu bawerawo 50,000. Mu nsisinkano bano gye babaddemu ne minisita avunaanyizibwa ku by'obuvubi Honorable Helena Dowa wamu n'abakulembeze abalala bamuloopedde obwannakyemalira okutulugunyizibwa kwe bayitamu okuva eri amagye ga UPDF era nga bano banenyeza gavumenti olw'okulema okubateekerateekera ekifo basobola okukolera ate nedda mu kubakobaganya kyokka ng'ate omusolo ebasoloozaako mungi ddala. Mukama wange maama omusolo tuguwa naye wano omukulu yayimirira mu lujjudde yagamba ebigambo bino wammanga nti ennuuni ya Pulezidenti Museveni ajagala. Ekyo yakyogera lwatu mu kubiyizira iringa ensi ewulira. Kati nga ffe tukalirira ebyennyanja namba 2 etagenda mu mmotoka tulina ebisaanyizo ne fisheries etumanyi era waliwo ekiseera kye baatugaanira nga abasikale bataanye batugaana okukalirira. Tusaba Muzeeyi Museveni ayambe bbanga akomewo ewaka nina abaana ndi bukipangisa sirina n'ekyokulya batuyambe. Ffe tugamba nti gavumenti ku bwayo yalibadde nga tennaba kugamba bantu bano nti bayimirire yalibadde eteeka ebakola beekulyetinga kye bayita enabling environment eteekawo facilities ezo wegamba nti abantu bagenda baba basalira ebyennyanja. Wabula akulira ebikwekweto ebyokulwanyisa envuba embi mu disitulikiti y'e Mukono Kone Kampala Lieutenant Israel Mpereire agamba nti bakizuula nga abavubi bano bakolera mu mbeera mbi ey'obukyafu eyinza okutta omutindo gw'ebyennyanja bye bavuba ate n'abalala okubanga tebalina bbaluwa zibakkiriza kutunda nnuuni kye kyabawaliriza okuvaayo okubaako kye bakola. Nze okuyimiriza ekibagamba n'abiyimiriza kusinziira naye okuyimiriza kwabwe it was waliwo ekinaani nga ngenderako ntambuddeko mostly atalina license n'amuganye abasajja n'abawadde time y'okukola okulona licenses naki kati gye bakolera wakyafu abasajja batanse kuwala bilhaziya ebyennyanja byaffe bitutwalira abantu mu ggwanga lyonna ebibalya babisula mu mazzi agali bilhaziya even the same time jibakolera. Wabula omubaka wa Paalamenti ow'amaserengeta ga Mukono Honorable Fred Kayondo ategeeza ng'ensonga zino bwe zaali zamusukkako oluvannyuma lw'abajaasi ba UPDF ate okuva ku mulamwa ne beenyigira mu kumenya amateeka omuli okuwamba ebyennyanja by'abavubi ssaako n'ebintu ebirala ne batuuka n'okuggala omwalo gwonna. Ng'omuntu ajja n'awamba ekyennyanja ng'agamba nti ebyennyanja abijja ku bavubi nga si bya mutindo oba nga si esayizi eyagalibwa kyokka ate ebyennyanja bwe ne biddamu ne bitundibwa ono abiwambye ate n'abiguza omuntu omulala kakati wano olwo bifuuse biramu so kakati eyo ensonga ebaddewo naye tuginogedde eddagala minisita agambye nti ebyennyanja oba obikutte lwakiri obigabira obugabizi abantu so si kuddamu kutundibwa. Minisita Mbezi ow'ebyobuvubi Honorable Helena Dowa ategeezezza nga bwe bataafuna bukakafu bulumika ng'abasirikale ba UPDF bwe batulugunya abavubi bano era ng'ono abasabye okufuna amabaluwa amatuufu agabawa olukusa okutunda ennuuni olwo basobola okwewala okusika omugwa ne bannamagye bano. If there are other people working with them, I'm not aware. My office is not aware. It must be locals to identify their own managers of the landing site. Because the first thing,
gave the locals to identify 7-man people per landing site. So if there are other people who are torturing who are not aware, even soldiers might not be aware of anybody torturing anybody. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. And we want to reorganize who will be dealing in fish more so that we don't have taxes